Sanga Kayanja wange. Asa nsobola. Maali senye kulaba ebyeddala. Mugamba mutya. Yo walaba neddogo. Ani yagamba nti ddogo. Omukazi yagamba wagenda mu makeup artist. Anti omukazi akazito kali kamutuddemu bamubuuza sente z'abaana ze basevinga mu ssako okuva mu 2022 ssako etagabanangako. Sente kyota kikoonako. Anti ayagala ateekewo ekirala muve ku ssente. Kati nange nga mugamba kimu nedda tunywerere wali ku ssente. Newe yandibadde makeup olaba naye omukadde yeekuba makeup. Kituufu. Kati ayagala wera makeup mu ggwanga. Ne musajja ngono yebali kujja mu kyalo. Nali mpulira bubi nga agenti ata ozze mu kyalo. Mwana olamu bwagaanamu obimanyi. Ate obulamu buganamu era oddamu n'oseetingamu. Anti nabeeranga e Kampala kati wali ku kitebe we nabanga ng'obulamu bukyali okke nga buli lunaku ab'amawulire bakeera awo mikwano gyange embeera we yamala okunkuba nga ne views zikendedde nga tekyali ajja. Anti baba amawulire baagala aliko. Naye obayo ne mikwano gyo nga ffe bati solidi. Nakonako Kasimu. Kayanja tolina nnyo ekintabula naawe kiri kintu eki. Wenaalemu. Ekyo tekintabula nze ate nina obuzibu wenaalemu siba naye buzibu kasi otajjonkera mukulembeze. Ate yatandikira waggulu. Yatandikira ate waggulu. Kasita tojjonkera. Ekyo kyo nenga gavumenti egenda kyo bwaba nakikola bataba Kayanja. Ate era ffe twekyusiza mu gavumenti ffe tuwagira ng'otandika kukuba n'abagizi. Abagirwanisa gwe ffe gwe tubeerako. Okera ku macha Bobweni nga ye president. Ate awo tubadde era ng'ogenda naye. Oyo abaalikira gwe tuba twetaaga. Waliwo nange lwenkwasa ennaku ne ngamba Kayanja ne waaba ali ku musaala guno gutabuse. Nga ndaba mufa n'ekintu ne nga sajja bange. Waliwo olwonyiiga ne ngamba leero oba obusungu abujja. Mujje mubuuze ku anko Mukunja. Kamu. Abaana bange bakutidde. Abo abaana b'abagagga lumu Cumi yantwala ew'omugagga nga Cumi agenze kusabiriza. Yana omwana w'omugagga teyateeka Cumi ekyambe ku bulago. Cumi yali agenze kusabiriza. Mbwalaba byagondi bya firimu. Twajjanira yadduka emisi. Yangu. Mwana ng'atiira ddala abasajja Luganda. Ayagala bakazi. Naye nga Luganda alumanyi. Luganda alutegeera. Atiira ddala naye nga mujje tusooke tukiringemu wano. Kati nange njagala mansioni yange mbeerenga ngesingawo kwene ino banga ya mubbanga. Olaba Kayanja babikoze abeetikanga ebisero byennanga. Oliwo akafaananyi ka Kayanja ke baatambula. Olwo olemu gye wanyumizaako ey'omuwala bwe wagamba eyakuba enku. Tudda batuddeyo tugirira wano. Kati Kayanja yateekayo n'ekisaawe munda. Kola ssente weeyagalire mu Uganda. Ron Genius official. Kano k'abaana babukirawo kabuukire. Kano k'abaana babukirako babukabuukire. Bakola biro ina nawo abakulu. Kalinnyako nosobola okushuutinga bulungi goolo wanyi. Okitegedde? Jajja abaana bukulu. Obulamu wabugonze nnyo. Sajja yiseeko wano. Tubalunguseewo nakedde nnyo. Akajapalezuko. Njango ozimba ennyumba. Natandise mansion. Ewawo tewaba wala. Abasinga bajereze mansioni yange naye batunuulira. Twonoonye nnyo obulamu. Emyaka tulijjonoonera mu fake life tubeera mu bulamu obutali bwaffe. Kati njagala kubeera mu bulamu obwange bwensobola nga bwe bwange obwa ddala nga tebulimu kwerimba. Ojja kutomera abantu.
wabere nga siwa mutukomerenze mukwatire nabuti sebonze ndi muzanyi wa nsero sikola Neda sebonze ndi muzanyi wa nsero kabaka ayagala okashutingire wala muka nje makatikati g'ekisaawe omwana naye akantu otakadye mu muliro tovuga tubeera ano nga twegayazaamu bajjajja ddungu bonna nga tubakowoola olina jjajja bamweyana oluusi bwaba atudde ku jjoba ate buli lwolaba nzijeyo akagoma kana abeerako Mufunzo oli musamize. Sikola statement. Mufunzo oli musamize. N'abamu balina kubasinza okamanyira ennyo akagoma kano. Era ndo bagenda kawalana. Basinza okamanyira ennyo. Kasola banga nkakutte sikola statement ku police sibanze. Olina ento wajaja. Obaga mukunyi. Ziche mwito obusamize. Omuntu asemize. Buli omwayina bajjajjabe bannaye. Bintu byobweka twabisangawo. Tusamize libasabo. Obusamize kuba kusamize. Obusamize kuba kusamira. Kubira online bidding ngabo kuba kagoma kungawo bikola bino. Abaye baba. Temuliwo. Wetu. Emanga zibaba zinabatulira. Kwawola mukunja. Mukunja baba oyingidde. Yingidde jajja. Eddogo oliwulira baba. Oliddamu okujjongera abakazi abakulu baba. Oliddamu okujjongera abakazi abakulu baba. Nedda baba. Oliwulira. Mboneredde jajja. Ejjembe oliwulira baba. Eza sako. Abali eza sako balaba baba. Bawulira baba. Okyabanja baba. Sikyabanja jajja. Oliddamu okujjongera abakazi b'ekizigo baba. Okubye nnyo. Bwe kasola banga kakutte kano. Toba gwe. Sibanze sikola statement ku police. Sibanze. Era abadijja bamuyana yabadde. Abadijja babweyana abeera kwali ate nga mukambwe muzibu. Okitegedde? Abebizibu bani angaye. Jonkera kati agenze. Naye nabo bampulira jajja kati jajja akyaliko bagenze. Kati jajja agenze nzaaliwo. Asoka akomewo alina kyagala. Jajja asoka akomewo. Jajja asoka akomewo. Kasita kwata nenkaddamu. Olwo alinnya ejjoba. Nabo bampulira jajja. Obatuuse baba. Genda maaso. Nebogere ku sente za sako. Sente za umasako banazireeta jajja. Bagende bo batwala bwa papa. Bagende bo batwala bwa papa. Edogoli solo bali basebo. Terisobola. Abo bolisabo wano balimanyi. Naye nga babeera nnyo mu kyaki n'emakka bagenda. Era gwe wawona kufiirwa bulamu nze nkubuulire Magombe wasimbayo kitooke. Oyo waliwo amwesimbamu wano n'awona. Ani oyo? Bemwogera nga sibitegeera. Bamweyana ngambye wano tewali amwesimbamu n'awona. Mubuuze Idrisa! Ate sindi. Ate kubuulira. Bamweyana kwendi mubuuze Idrisa omumanyi. Sirimuddira jajja. Kabaka. Siriddamu mwepankirako jajja. Era simanyiza omubanja. Bamweyana ateme ekkubo ofune woozijja. Miliyoni 4,600. Abawagize ekyo bakikoleko. Balisita Timo ne Sonko ne ba TikTok babikozeeko ebimu. Bamweyana bakubidde akaguma. Nekyabula mu mansion yekyetaaga okwongera okwambuka. Saggula. Tugenda kuba kagoma akasaggula. Tugenda kutema empenda. Okunja tayinza kusula mu bibaawo. Kati kankubulira olaba. Waliwo abantu aba appreciating a cause. Yeah. Okitegeera? Mukunja kuyekolera Shiba. Wadde ng'okimanyi twalimu embiranye. Ate si yeka kumpi family. Mama, family, taata, omwana wa Shiba yafuna scholarship. Asoma.
ne byetagisa kuno tebyamukalubiridde kweri ne mwebanga byamukalubiriddemu naye bamuwa entandikwa ne Mukunja tali bulungi naye olaba nti mu kapasite ye yagezaako okulwanako omwana abeeko kyakola ki yabeeko watuuka omwana abeeko kyatuuka kati ffe mulimu ffe twava ku kuyamba abantu lw'abantu butasiima kituufu kubanza ojjukira nabeerenga ebweru nga mbeererawo bakadaama ndi wano akubye omulanga ne tugenda ne tuyamba it is because emitima gyaffe miki mitima migagga so nze mmanyi Mukunja kye yakola nti yateekawo ettaffaali mu kuyamba obulamu bwa Shiba ne famire ye tetuyinza kukkiriza Mukunja kusula mu nnyumba ya mitibaaba bajajja bawo tugenda kutuuka ku saiti leero lwennyini ate ng'ekintu kye bakisinga okuluma ono kye yaŋŋamba nti yabadde talina poloti naye nga Shiba yasobola okufuna poloti mu bantu maama wa Shiba in fact kati yasulayo yakubayo ekiveera yateekayo ettundubaali nga gyali bayina Shiba alina poloti n'omulala alina poloti ne maama we alina poloti Shiba kwagala kwa Katonda ne Mukunja yali agezezaako okumukyusiza obulamu nze kasita yamufunira poloti ne mmanya nti omuntu yenna kasita ofunawo osuulu osobola n'okuteekawo omudaala n'obaako bw'oguze kituufu bayirawo so ekyo nze ndaba nga kikozi nnungi eri Mukunja kuba ffenna gye tutandikidde obulamu wano nze ndaba Kyaliba nga abajjangawo bamanyi we waali nga wafaanana naye ng'ate wendi ogenze oyiiya Katonda akublessinga blessings obulamu ne bugenda nga bukola ki anti nange lwaki nasazeewo nzimbe mansioni yange bwetyo kubanga ne gyabadde agamba mbu tulindeko sente ziwere ne mugamba wayogeddeko nazo zagambye zigenda kuwera kategedde naye nga weyayogera nazo tezamubuulira ddi lwe zigenda okukola ki Mukunja alina baakoledde nzala Mukunja ono twakwatagana nnyo nga bamusibye abantu basobola okwekuŋŋaanya bajja omuntu mukomera nga ne ssente mugenda ziwa babbi bakiba tebasobola kukuŋŋaana kukyusa bulamu bwa muntu kubanga okyusa mu bulamu bw'Omukunja ono oba omuwonyeza okubba singa Mukunja abeera contented nti alina waasula wabeera n'abaana be ne famire ye oba omuwonyeza okunyakula obusimu oba omuwonyeza okwetuga singa Mukunja yeekyawanaga nti banandaba batya sitanga sinawo ensula banandaba batya nga nsula wa Sonko naga nti kanneeteekemu omuguwa abali eyo abawagira Mukunja bayinza kuleeta ssente mmeka abo bagula keesi ekitegedde kusalayo okufa ntu baagala abafu oli asalawo n'agula keesi ennene nzazise Mukunja emmere yonna ngiguze ente ngiguze akatinze Mukunja bwe ŋŋamba nti Mukunja ezange njagala kuzikuwanga okyali mulamu n'okuziika sijja kuziika kituufu settlement nange ntero gikola kituufu nnyo ekyo okimanyi waliwo we nali mu kyalo ng'obulwadde buntwala kati ne babika mbu nfudde abawo Franka yakubira brother wange essimu nga tanakonfaminga oba nfudde n'amugamba keesi ya miliyoni 4 mukiwandiikeko nti nze njiguze mbwekole n'akavidiyo kateekeyo abawo Frank atwadde keesi ya miliyoni 4 abantu baagala nnyo omuntu wafudde era gayi yabindagana ngamba wayi bagamba wafudde mga ate nafudde kinaye wendi ndi mulamba naye kati kitegeezaayo omusajja ali ready okunteeka miliyoni 4 singa nkola omulambo naye ate tasobola kuteeka mulambo ne bayirawe kati wasima tukabaho buloka ngazi zo ziyinza okubaako kizikola amuleke naawe nze mansion already twamaze ogiteeka twagitandiseeko anti kati kye nayagadde mu byonna kwe kubeerawo mu bulamu kati ensobi ze twakolanga kwe kwekweka mu bulamu obutali bwaffe okufakinga life sibe bakiyita kati nga wenjijanga wano ewa Calvin Kayanja nsobola okwekubya ekifaananyi kugana amaka nze nentwala nenteka ku Facebook TikTok eri mu kyalo bonna ne bawaga ne bagamba oli omwana yagizimba naye nga gwoddayo ku kaliriko ne weebakanga ebikuubyo bikunywa obwongo bujjukira nti wali tewabadde wawo kati nobeera mu bulamu bw'okulimba abantu naye ate nga gwe tosobola kwerimbiramu kati ensonga lwaki nasazeewo ntekewo mansion eyo ejja mu nfuna yange secondly kyolina era n'okuddamu music industry bayirawe ono kyansanyusiza bulungi nti mwataddeyo oluyimba Mungu bawangazi abanakibagala nedda teetaaga kuddamu yimba kati bemu kusobola okendeeza ku stress n'ebirala secondly tukuyingize ne mu business yambala engatto tukuyigiza ne mu business bulungi obeereko kyokola okitegeera kuba omuntu buli lwobanga oyingiza ne bwe luba 10 oba 2 olunaku
omanya nti ebirowoozo bibaako kye bibudgetinga nti nja kulufuna nsobola okugatagata nenfuna kino sobola okubeerawo kyenalabye ku bizinensi y'endongo okugiwangula olina ba wa mutima mubi olina ba wa mutima muvundu obanga oli pretender kubanga kati tunuulira olwo oluyimba lw'abawangaazi abaana bakoze challenge n'ogamba yi mukama katonda abaana bano mukama nga baleeta naye waliwo abantu benakolera nze zi challenge abayimbi nga nayiwangawo omubiri nenteekamu n'amafuta gange neŋŋamba kati ani influence ow'amaanyi ne tunoonya zi challenge naye sebo bo beefuula mbu tebannalulaba ate teruwemula oli yandigambye nti naye kati buzibu kinze nga nalwa nabo basigaleyo bayigwa manyi nze kati wobala abayimbi ba wano 5 ani gwesiyiriddeewo ko mu body tuve mu byaki kyokola nagendo music industry wemba ngambye komawo nina kuba wa mutima mukyafu bakono benda bakatinga bakingisaha by Spice Diana okitegeera waliwo abantu bangi benda baawo munjiga bakusiba nako ku bya kingisa mali mu mwagala kwesimbawo nakubira abantu bangi nenze nategeera abantu n'emikwano tetejiberera abantu mulimu abantu ba social media abo bo bakwagala woli bakwagala kwekubya bifaananyi naye ensonga entuufu nti musajja ali mu komera yeetaaga sente weziti oli n'atakuwa wadde olw'ataano kitegeera olina kubanga olina amataala obanga ofiiridde ddala ekimukubibi emituufu gyegiri secondly abantu bajja kukuyamba leka tutandike koze eyo si ye nyumba yokka gye tujja okusooka okumaliriza okuzimba nze mbadde mu project nyingi neze tutaleeta mu kamera kuba twakizuula emitima gy'abantu okitegeera ye oli bw'oteeka nti tuzimbidde gundi ennyumba ayalowooza mulimu kweraga tuyambye ku gundi yalowooza tuli mulimu kweraga abantu abamu ffe tumanyi katonda byatukoledde naye yeerage nga jjanga awaayo mu kamera n'abantu wa gye batujje okitegeera so tetulina mu buzibu tu offer n'okuyamba ku muntu kitegeera so tugenda kukiringamu wano katiddi tumale okunywamu kacaayi tulumbe ku mashoni wali wenyini ku mashoni tuteme vonika erisooka eryaddala naye oba sente babbanzibe kati ono kayanja ku myaka gye niseba alina amaka naye ono nasooka okugjawo wano nagamba alinako obukesa obulengera mu bbanga nekizibu ekirala ekiriwo bano batugamba kola nnyo naye okoze nnyo sebo mukama wange alina n'ekisaawe ky'ensiri ewaka kugamba nera n'omulala gwe najja netwafumalo nangamba nayo ninganga mumanyi yani omutufu ne mumunyo nagamba ekyo bulijjo kirina ennyumba efaanana bwetyo nga yeewuunya lwaki temunyamba ne mumbuulira gye mujja ssente tubabuulira okukola mulimu struggle gavumenti mwagala givuunika n'olwekyo oyagala gamba bw'okola nnyo kayanja ate sikola nnyo osinga abaana abakedde mu owino wali olabyeko vidiyo yange etaliimu kalango mbajjonkera bwe nanga bizinensi zange ate oyinza okuga nti sikola amakinga views wali tinaba abawulira wadde oli aze kuvuma nawulira nti neetaaga okugenda wano n'ayita awo naye kati gweokola otya vidiyo mwaka ku mwaka nga tolina kyolangamu ba tikitoka nze banneewuunyisa n'abo ba social media influencer omugamba nti ngenda kuwaayo akakadde oba $50 buli mwezi oba nkubira akalango bwe katyo ninamu eky'ekkumi kyange mu vidiyo emu n'agaana naye ate n'agipositinga nga temuli kati n'ogamba n'abantu vidiyo bwe bamala ogiraba tereeta ssente ne bwe bagiwa likes meka tereeta ssente nenze gavumenti eraamu akantu bwe kati nkusasula ogaanyi izo ssente ntono sikolera $15,000 naye gitaddeyo ng'ate tekaliimu sitegeera naye batulina muntu yatulogaloga n'atuteekaawo n'atulekaawo tuddaage n'edduniya mukawulidde Mama Fina yakuweerera buweerezi teyakyusa bulamu Mama Fina wange omulungi kampasi nasomayo naye Mama Fina byakola bimala naye tebateekayo sente kampasi tebassayo sente naye nga yayamba Shiba ezo sente bazituwa ne tugulira Shiba poloti ne bansiba nanjijjayo so nze kati sirina na kye mubanja bambi olaba ne famire yange eremu okunkolera naye awo waliwo awo sente ayika nabbe gwe yaziwa aziteekeyo
ye n'atassaayo ssente ezo. Amavina tujja munoonya amalirize ebirala. Bye yakola bimala ne famire yange. Omanyi nga tonanenya nnyo gundi tanyambye. Nze situnuulira muntu kyatankoledde ntunuulira ekyo kye yamalirize okategedde. Kati omama Fiina omuntu okujja mu kkomera kitegeeza akuwadde obulamu komawo okole ekitegeera. Kati ye sirina mu nsi kye musabira buwangazi Mungu amututeerewo. Ekyateekwa okuba balina kuba aliwo omuntu eyali akwasaganya eyo gwe kuba taweerera nze kaweerera bangi. Naye ezo ssente waliwo gwe ziyitamu. Kati aleka ye wali obwezigoola obutinitini. Naye ateera kuba kizibu nnyo Mama Fiina kwogera kigambo Mukama kena takikola. Mama Fiina tayogera kintu. Sometimes tatera nakusuubiza. Mama Fiina tatakolerawo. Namukubira essimu emu nga mukunja ali mu kkomera era ssente z'abalooya n'aziteeka. Atera okukolerawo tatera nnyo nakusuubiza. Kalaba yakyogera ye tomanya. Kyetaagisa ki? Tisente bweziti. Nga bakebera ku ssimu yogera kweze muganti kale. Bwe gye nomanya yakyusa obulamu kati Sebo Shiba okuba ne poloti n'akeera ng'alina poloti, Maama Shiba alina poloti okitegeera lwakuba nti beesuulasuula mu jjulumi naye singa nabo bali wala kati singa nali mbaze nti we bayise obulamu bwawe butereera nange automatically kiba fine naye kati obabeererawo n'obeerawo ogenda okulaba ate bazze mu bya mwana ensi naye ejjudde ebizibu ttaano. Yasambyako omusana tegutofta. Calvin Kayanja sente zijja wabasajja mmwe. Alina akagoma. Nako. Akoera kubulirolira banka kutte. Kano kagoma ke kagenda n'okuvuunika gavumenti eno gwe tete mulowooza nti batawani. Gavumenti yayita mutanulu gwogenda givuunikisa. Kano si ka bulijjo my brothers. Kakwate muka olikaiza n'okulema okusitula. Nenga goka. Kayina omukono gwe baka. Kati gwe mboyizo kateeka wano kayita ka bulijjo. Gambo butisa. Gambo abalimbalimba bafiro butisa. Gavumenti batayanyize baba. Kano. Dwendi kateeka mu linnya lya Museveni bwendi. Bannayuganda mu nsuute ekigero okujjako gavumenti nze akirina. Calvin ono mukwano gwaffe nnyo nange mukwano gwange nkumala akabanga sira nnyo bbeera naye naye mukwano gwaffe naye sometimes tusinga okwawukanira mu ndowooza ba mu ntegeera tulina gwe tuwagala ennyo ate sometimes avaayo n'amukolaki naye nga mu mbeera endala ndaba tolina nnyo buzibu naye awo era singa okeera ku makya olaba twazanya nga skit omundi ogwasooka these days nkola ripost 1 year mwaka mabega naye oli commenting anagamba kale Sonko singa ononyenza Calvin mu bino ebyokuzanya bino n'aba mu biri ojja bootu yambi bakuba bizanyayo kati nina obula ekizibu kye mwina kye kino nti buli kimu kiba n'opposition kati n'olwekyo ogeza kujuliriza nti bwe abamadini weebali n'abasamize weebali naye ate twesisinkana kati n'olwekyo tetwesisinkana saba amadini tusisinkanya omusamize abali ku saidi y'abantu bebasinga okwagala tusisinkanya abantu kyebatakola ki bataagala ku saidi ebyaffe bikolerawo oliko owera Katonda zono nkona mbukonyi bweti totuuka gy'olaga noba ngo maze kola action naye byonna era Katonda yabikola era osooka Mukama Katonda wange nyagala okuloga naye akamala byonna ne Mama Fiina atera okukyogera ekyo so naye nze nkimanyi nti ebyobufuzi ddembe lya buli muntu sirinayo muntu gwempalana oba gwe wali ondabye gwe naizo oba naye ndi lwa byabufuzi buli muntu yenna waddembe okukkiriza mu nzikiririza ye kitegedde bulungi ate kankubuulire ffe tetwazaalibwa nga tuwagira eno kisoboka nnyo ekyokukya nga ndi futu soja naye bayiza olwakuba nti biri bakuwa ensimbi n'ebirala byagala naye oliotanaengeri kati kankubuulire teriyo nsimbi ate kati nze okimanyi nti ne bwe mbeera ewaka mbeera ku maanyi g'abantu tuli mu firido okusakuza Besigye kuba ndabe ewaka redi yasinga obungi abantu bavuga n'ebirala redi yasinga obungi ewaka wange tuli ku maanyi g'abantu era Kyagulanyizi my brother embogo temugirabye wali njirabye embogo togirabye weddira mbogo nono mbadde njiyise nti weddira mbogo
oli muzukulu wa Kayiira era abaana mbagamba nti omuntu yenna yeddira embogo temukwata kyolukanza alina byenoonya kutereeza obulamu bwammwe nzenze kakayira gwe yawa olukusa nzenze kakayira gwe yawa olukusa okujjonkera abooluganda ekitegeeza tojjonkera lwakuba oyagala bula olina kyonoonya ate kati omwavu olina amakulu g'okola wano nze gavumenti bwe bajja erina essente enkeera ku makya oli munoonyi wa nsimbi era Kyagulanyi n'agamba nti agaba essente essaawa zenkeera ku nuupu nze noonya ssente mu nsi ekyo kankibabuulire wano omwavu tokola makulu mwavu yalinga ayagalwa nnyina naye nakati ne nnyina takyakuba ssimu nze nkubuulira tolowoozesa abe NUP nti okunona naye kuba kutuusira optic nga Bobi Wine ate wuliriza nze ampe ssente kozi ndi muvubuka neetaaga opportunity neetaaga okukyusa obulamu bwange alina essente ndi mukwano gwo nnyo ng'ozigaba si gwe alina essente ng'oli mukopi mwebali ne mwenaalemu tubayina nga balina ssente nga tayinza kuzibaako wali olabyeko wenaalemu anteeka ku nnyonyi ngamba yeeriddewo omubiri nalabye fulufiga ayina gwajjonkera omukyala yeesimbyewo ekawempe ng'agamba oyo mukopi muzibu nampa negundi simanyi neebawunsinga kyekubuulira ogenda okuwulira projekiti zonna ate baana bannopo be bazikola ezenaalemu ati bateekawo kasenda baguzi naye waliwo ogamba ffena tukube sayidi emu kikyukiremu ffena tufunemu omulundi gumu so si gwe omu kubagira sayidi emu gavumenti ne bwenaakyuka ekya teryajja gifunamu nkubuulira gavumenti okugifunamu kintu kizibu nnyo tugenda kugifunamu tutya kuba ne bwenaleeta policies era olina okukola nze mpa omulimu essaawa eno nkyusa obulamu bwange nze mwetaaga nnyo okusinga okulinda gavumenti bwe sitalibeerawo oba bwetalikyuka bwetalikyuka taata wange yateekamu amaanyi mangi teyalekawo Museveni naye nga lwaki tekyuka kuba taata wange yali omu ku balwanyi ezaliwo nga zakyuka ng'eriwe yalemerawo taata wange yali omu ku balwanyi nze so mulina mutabani wa mulwanyi kitange yali bolooka w'abakyala mu lutalo kati abamuseveni abajjeno boolaba baali balabikako ati kubuulira nze ndi mutabani wa mulwanyi era bwetuuka mu bajjeno bakimanyi bulungi naye tatawo okulwana okukulu yasinga okukola mu lutalo ye yalinga bulooka w'abakyala ng'abalwanyi bale basigala mukukuba obukubi akalimi mudomo muzeeyi wange ng'akutuusaako buli mulimu ngera yagibagusiza ku nsiko ogwakabina ne bwobanga mukyala kyeyamaani ne bwabanga mukyalaani ng'okuguleetera obuleetezi bajjeno ate muzeeyi wange ne bamaliriza nga bajjeno bamunyiigidde nnyo nti mukutambuza akawuka yaviirako bo kubanga bafuna obulwadde ate waliwo bijjeno bye mutaalabako ngera yabimalawo ye yabimaliririzaawo eri mu nsiko betulabeeko myaka gyaffe bano basimatuka ne bategeera nti muzeeyi ate yaliwo opposition mu lutalo omukulu n'abanga yasimatuka atya omukulu n'abanga yasimatuka ati okutuuku asinga okulwanyisibwa yali yeekengeramu naye n'omusawo we w'amaanyi ali mu nkomi obudde omusajja akalimi kaakuba kandireeta ebizibu muzeeyi avudde dda nga mugezi era kitange yamuŋŋamba nga tannassa gwa nkomerero agamba omusajja oyo mugezi aga nkuleka mu nsi eggwanga lino twalirwanirira eddimu lye nasinga okukola lya konekitinga bakyala eri bakulu era nali bulooka w'abakyala mu lutalo noonya omugabo ogwo mu gavumenti eno kuba ffe abaaleeta emirembe gw'olimu okyagulwanirira basajja bandabawo naye mumpa omugabo gange kuba ebyama muzeeyi alina bwe yabiwandiika n'ebikazi oli omu ku babanja ffe singa tweyagala gw'omanye essanyu lya bulangiti mu lutalo bajje nabo baali balabika nga bakwogerera nnyo nti eyo gwolaba atambula ati naye ate yaddako baba manyi nti gundi anko tuyingire batugambye tuyingire Export TV to the world.